nga tutandikidde wano omukulu gwe bayita Gravity omutujju bimutabukidde. Gravity omutujju asobodde okuba ate ng'afunye obutakkanya n'omukulu gwe bayita NOBAT EVENTS. NOBAT EVENTS ono yabadde mu nteekateeka ey'okulanga ey'okuteeka ekivulu kye bayita ani alina ennene Gravity omutujju abadde alina okubeera Lugogo Cricket Oval nga lumu omwezi ogw'ekkumi. Enkya tugenda kuyingira omwezi ogw'omwenda oba mu nteekateeka ebivulu bino baali badde batandise okulanga, naye omukulu ono owa NOBAT EVENTS olw'ensonga ezitanategereka wadde n'akamu oba kamulisodde okuba ate nga nfunyeko okuva omukulu NOBAT agamba nti aba NOBAT EVENTS ababadde mu nteekateeka yatusimbudde concert basobodde okuba ate nga bayimiriza enteekateeka eyo bagifuddemu ekivulu ekyo be badde bakiwomyemu omutwe, era omukulu ono abadde ajja nga ategeeza nti ekivulu kya Gravity omutujju yakitegese. Yatugamba bw'ati, wulira njagala ensi erabire ku concert ya Gravity yatusimbudde we mugenda okumanyira nti Gravity musajja era wabadde w'amaanyi. Njagala okulaga ensi nti wasobola okuvaayo aba appreciate nga talent y'omuntu nti ddala asobola kuba abaddewo ng'akikola emyaka gyonna, naye omwaka guno ogwa 2022 gugenda kuba gwa njawulo nnyo. Cricket Oval mugenda kulaba bwewuuma, sigenda kuddamu kwebaka paka okutobbanga lumu. Aya basi yoyo omukulu gwe bayita NOBAT EVENTS oba oyinza omuyita NOBAT twizire. Omukulu ono abaddeko mbivulo ebyenjawulo byabadde promotinga abalabako ekivulu kya Palaso ekyali mu Masaka Golden Tour Golden Tour yaliko mu kibuga Masaka. Golden Tour ebadde etambula mu bitundu ebyenjawulo. Omukulu ono yali yagigula ebivulu ya Cameroon ebisinga ebyaliko sadizeyo matete wawawa. Omukulu ono yabadde mu concert ezo yabadde yazigula ne bafunye obutakwatagana Gravity omutujju ku post empya eri wakadde kano. Bw'oba ogobedde ku social media za omukulu Gravity omutujju okubadde NOBAT EVENTS bannaffe aba MTN. MTN yali yajja ku board yali yakwatagana abayimbi nga Shiba, Fikfamaika, Reggie ne Gravity omutujju. Kati NOBAT EVENTS yabadde akwataganya ekivulu ekyo bye tutanategeera wadde n'akamu, naye nga tunaamanya Gravity ategeeza anytime agenda kuba ate nga ayogera ki ekiddako ku press conference gyagenda kuba ate nga ayita. Omukulu wa NOBAT EVENTS aweereza kiwandiiko kyokka aganye okwogera ku kyonna ekiddako. Ne mu mbeera eno oyinza okugamba nti enteekateeka lwaki ayinza okuba Gravity agyemu enta olw'ensonga ziyinza okuba bwe ziti. Bayinza okuba bateesa nti obulango butandike emyezi 3 oba myezi 2 nga bulina okuba mu gw'omunaana ogw'omwenda ogw'ekkumi ne mugenda mu kivulu. Kati omukulu ebirango biyinza okuba bikyaganye, muyinza okuba bateesa billboard ng'ayagala billboard mu kibuga Kampala, ng'ayagala billboard ya 50. Ono nga promoter oba aleeta billboard nga 3 oba 10 mu bitundu ebyenjawulo. Awo nno kati omukulu Gravity kwe kuba ate nga ayinza okugamba kanjijemu ono ayinza okuba tali serious mu nteekateeka eyo. Tetunnamanya kubanga posta zonna ezibadde zifulumye zonna oyinza okulaba baana omukulu Everboss zabadde akubye zibaddeko NOBAT EVENTS. Awo nno kitegeeza nti ssente. Kati omukulu Gravity omutujju ategeeza nti enteekateeka yonna bw'oba olabyeko wansi endabako bannaffe kuliko Bukede nendabako ne Balamu oba Balamu yaguze shieno sinnategeera kituufu n'omukulu Gravity aganye okwogera ntegeezezza anytime agenda kuba ate nga atubulya nebyo ebyo ebimu ku ebiyinza okuba ate nga bigaana oba ekivulu okukiyimirizaawo mu mbeera eyo olw'ensonga nti abategesi b'ebivulu okuba ate nga tugeze agula omuyimbi Gravity ekivulu nga kino ayinza okugamba nti nze njagala miliyoni nga 4 oba miliyoni nga 5 oba miliyoni 2 oba 3 kyonna kyabagambye ng'ebisigadde byonna gwe biba bibyo n'okituulamu paka Lugogo zonna z'oba ofunye ziba zizo ye nga Gravity yakivaamu. Kati omukulu ono ayinza okuba embeera yagaana okukwatagana ne mu mbeera yonna nga bwetambula abategesi b'ebivulu bye balina okuba ate nga oba kyolina okuba ate ng'osooka okumanya omutegesi w'ebivulu ayinza okugula ekivulu nga kinene. Olina okumanya nti muyimbi kigwenguze ayimba kika kye ekya music, audience ye eri etya, amawulire gamutambulirako gatya, social media etambula etya mu nteekateeka ng'eryo, ennyimba zakubye hiti ziri zitya, ayinawo ennyimba mmeka ezitambula okiwulira. Olina okumanya nti ennyimba ku radio ku TV zitambula zitya, countdown kwe ziri oba teziriiko, n'omanya nti season eno gye ntegekeramu ekivulu ntuufu oba si ntuufu, n'omanya bifo ki bye ngenda okutegekamu ekivulu kigenda kuba kya ssente mmeka. Kati mu nsonga ezo baani abagenda okwerekera ku oyo omuyimbi gw'ogenda okuba ate nga ng'otegeka. Ne kati embeera nga bweri Gravity omutujju wanaaba avuddeyo kututegeeza nja kuba ate nga nkubuulira. Gravity omutujju asobodde okuba ate nga akoze bulungi nnyo, ndowooza y'omu ku bayimbi abataano mu ggwanga Uganda
oyinza okugamba nti be baliko ennaku zino alina performance ey'enjawulo stage agikwatira akikuba paka era bw'oba omutegese abasobodde okuba tebamutegeseko mu bitundu eby'enjawulo tomutegeka ekivulu ne kikusala olw'ensonga nti mu sitayiro gyakubamu eya lugafulo oba oyinza ogiyita okurapinga y'omu ku basobodde okuba ate nga bafunye mu ndongo bangi nnyo bagigijjeemu basobodde okuba ate bakoze ebyafaayo naye gravity ate ye endongo asobodde okuba ate nga agigjeemu akasente olw'ensonga nti ye yasobola okuba ate nga azuula nti abantu b'ewansi be basinga okuba ate nga baagala endongo ye waliwo abakuba rapu abakuba hip hop bo bagenda mu kirasi ziri ate nga ye akasente kayinza okuba tekaliiyo ate ng'omuntu w'ewansi oba oliawo yasinga okucakala mu mbeera gravity kyova olaba nti akadde kano y'omu kubasinga okuba ate nga bakitambuza naye nga ku nsonga ye eya show ye eya lugogo nga 1 October ogendako ku Facebook yolabe ku posti zateekayo akadde kano tekukyali NOBAT EVENTS. NOBAT EVENTS ampeerezaako ekiwandiiko ng'agamba bo bajjeemu enta teboogedde lwaki ne baagaliza gravity omutujju okubeera mu kivulu ekirungi. Awo nno kitegeeza ki? Kusoomozebwa kungi nnyo. Gravity agamba yetatidde MTN we bayazze on board egenda muyambako okutambuza byoli ebibadde biganye okuba ate nga bitambula. Sagala kuba ate nga mmalayo ne lwakuba Gravity ono eddoboozi aŋŋambye anytime agenda kuba ate nga atuwa agenda tuwa ku ddoboozi agenda kuba ate nga atubuulira naye nga nkakasa ekivulu ajja kikuba kiri ku mutwalo gumu ekivulu asookerwako omuntu bwe kigenda okuba ate nga kitambula nga 1 October